Abakyala abazadde abaana amalwaliro okuli Lubaga n'ensambya ng'omutukuvu Papa Francis ali kuno bajaganya olw'abaana baabwe okubazaala mu kiseera ekyo. Bategeeza nti abaana bazadde baamukisa era nga bajjukiza mu bulamu kuba bazaalirwa mu biseera Papa byabadde kuno. Awulidde essanyu okuzaala omwana nga Papa azze mu Uganda. Omwana alina kuba wa mikisa kubanga Papa wa mikisa, azze n'emikisa tuwadde emikisa. Abaana musanvu bazaalira mu ddwaliro Lubaga mu kiri kyakeseza olunaku lwaleero nga abakyala basatu bazadde bulungi ate abalala nga balongosezza era nga n'abaana bali mu mbeera nnungi. Ajja kuba naye wakijjukiza omwana azaaliddwa ku muleme gwa Papa. Waliwo omwagambye nti yabadde mu theatre n'awulira nti Papa atuuse kuno n'afa essanyu. N'abadde ku bulumi naye naliyo nempulira ng'atuuse era ekisasa kitaweereza omwana amukira mu kuzanyo. Yo ensambya abaana bana ng'omuwala be bazaalirwa mu kiseera Papa wabeeredde kuno. Bano bategeeza nti bakutuma abaana baabwe amanya okuli Francis ne Francisca. Tumutumye mukisa Papa ate nga muwala blessing Papa. Yudaya Namyalo yakusakidde Guleno ku lwa Bukedde TV.